Embeera bw'eti bw'ebadde ekiro ekyakesezza olwaleero omuliro bwe gwakutte ebintu by'abasuubuzi mu ttawuni ya Busabulongo e Mityana. Ebintu bya bukadde byasirikidde mu nnabambulira w'omuliro ono. Omuliro guno gwatandise ku ssaawa 5 ez'ekiro ng'abatuuze bagezezzaako okuguzikiza naye nga bayiwa nsaano ku mazzi. Abatuuze si basanyufu eri poliisi okulwawo okutuuka. Naye obugayaavu bwa poliisi, Uganda Police ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Fire Brigade eraze obunafu obusemberayo ddala nnyo. Naye nga bapoliisi weebali emundu weeziri naye nga tebasobola kuyamba muntu wa bulijjo. Kati ekyo twebuuza ife neebuuziza nga nze nkola mu gavumenti. Abantu nga bano omuliro gukwatiddwa. Poliisi weerimba zo bapoliisi bana balina mundu naye singa bagambye nti egundi wali nti ogundi ayina emundu oba ayina tiyagaasi bandize nga bangwa bagamba nti tuzzeeyo ku makya okulaba embeera nga bw'eri. Abasuubuzi tubasanze bemagazza nga tebamanyi kyakuzzaako. Okujja wano Kampala ebadde Kampala. Kati oli kyeyayambye. Ebintu byabadde byaweddewo. Mbeesisiza bubi. Olw'okuba nti wano tujja oyo atuddukirira omwana waffe yajjira wano mu nju. Fire Brigade yamala okumala kumpi ssaawa 3. Yo poliisi etegeezezza ng'omuliro guno oguteeberezebwa okuba nga gwavudde ku masannyalaze. Nayinza kulaga nti ekyaviiriddeko omuliro guno gaabadde masannyalaze ng'era tukubiriza abantu okwetegereza nnyo wayaringi yaabwe mu bifo byabwe gye bakolera ate okulaba nga buli ssaawa bamonitaringa oba biika ebijja ebintu eby'amasannyalaze bye bayina. Emmotoka ezikiriza omuliro poliisi egamba yatwalibwa kuddaabirizibwa. Ttiimu yaffe ekola butaweera okulaba nti emmotoka eno yafunamu obuzibuzibu nga etereera bulungi. Mu bbanga lya mwezi gumu omuliro gwa mirundi 3 gwe gukutte ne gusaanyaawo ebintu bya bukadde mu kitundu kino.